Kwaniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe of course yonna gy'osinziira okubanga otugoberera ensonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform ebya Anita Among waliwo lawyer abiyingiddemu era nga ono lawyer amanyikiddwa nga Joshua Okello era nga asinziridde eri mu kibuga ky'e Soroti n'ateeka oba n'akola file ajjuddemu ebigambo ebikankanya era nga bino biwaabidde Anthony General ow'eggwanga lyattu erya Uganda nga kossa ne gavumenti ya Bungereza bagitadde oba bagitutte mu kkooti era nga bagenda kubanga bagiwozesa ensonga lwaki bavuddeyo ne bateeka envumbo ku Speaker Anita Among era n'ebigambo ebyamwogeddwako nti yeenyigira mu bubbi bw'amabaati nga statement we yakolebwa Andrew Michel era nga bavuddeyo ne bagamba nti eggwanga lya Bungereza liveeyo bunnambiro lisobole okubanga litakinga action ku linnya lya Speaker Anita Among lye kuyita ku ggulire lyalyo lye lyatadde ku mukutu ogwa website yaayo nga litegeeza nga Speaker wa Parliament ya Uganda Anita Among we yateereddwako envumbo oluvannyuma lw'okwenyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi wabula okusinziira ku biteereddwa mu fayiro zino eziweereddwayo mu kkooti olunaku olwaleero aziraganga eggwanga lya Bungereza we lyakozesezza obusungu obw'ekika ekya waggulu oluvannyuma lwa Speaker wa Parliament Anita Among okuyisa etteeka ly'ebisiyaga era nga ensonga lawyer ono gye yeesigamyeko okubanga ateeka mu kkooti nti eggwanga lya Bungereza lyavuddeyo ne liteeka envumbo ku Speaker Anita Among oluvannyuma lw'okuyisa etteeka erikugira ebisiyaga mu ggwanga lyattu erya Uganda wabula okusinziira ku bigambo bya Anthony General oba gwe wandiise Michel Andrew yavaayo n'ayisa ekiwandiiko ku website ya Bungereza nti bawadde oba batadde envumbo ku Speaker wa Parliament ya Uganda yategeeza nti okusinziira ku ebyo n'obujulizi bwe baafuna wali mu ggwanga lya Bungereza era bino byatwalibwa bulungi nnyo mu Parliament ne byogerwako mu bamu ku beebuuzibwako nga tebannaba kubanga bateeka envumbo ku Speaker wa Parliament Anita Among kuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era kasita yatwalayo obukakafu ne bakwata obukakafu bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babukompeyalinga oba ne babugeraageranya ku obwo bwe babadde nga balaba ku social media nga amawulire gatambula buli wamu nti Speaker wa Parliament eya Uganda Anita Among yeenyigira mu kubba amabaati agaali gateekeddwa okubanga gagenja Karamoja wabula okusinziira ku ebyo ebiteereddwa mu fayiro olunaku olwaleero lawyer gy'atadde mu kkooti ono mu kibuga Kampala kkooti ensukkulumu efunye ekiwandiiko era bino bye bibadde biteereddwamu oba bye biteereddwamu mu kiwandiiko kino ekiteereddwa ku kkooti ensukkulumu amakya g'olunaku olwaleero era nga lawyer ono amanyikiddwa nga Okello Joshua weeri mu Soroti yataddeyo omusango guno okuvunaana gavumenti ya Bungereza nga kossa ne Anthony General ow'eggwanga lyattu erya Uganda ekiwandiiko kino kirimu bino wammanga okusinziira ku kiwandiiko kino kiraga nga amabaati ge bavunaanira Speaker okuba nti yagabba bagamba nti amabaati gano gaakwatibwa ne gatwalibwa ku masomero ga buli oba ge wandiise bonna basome okusinziira ku statement eteereddwa mu bbaluwa eno ba fayiro eno etwaliddwa mu kkooti olunaku olwaleero balaga nti amabaati gano ge bavunaana Speaker wa Parliament Anita Among okubanga yagakwata n'agagabira amasomero ga bonna basome wabula okusinziira ku kiri ku ground Speaker Anita Among yakwata amabaati 500 n'agagula
n'agakomyawo n'agazzaayo mu ofiisi ya Prime Minister okusinziira ku assistant we oba omuyambi we nga bwe yagaleeta n'agazzaayo ku ofiisi ya Prime Minister w'eggwanga lyattu erya Uganda amanyikiddwa nga Robinah Nabbanja. Era okusinziira ku kiwandiiko kino kibitaddemu butereevu. Era okusinziira ku ebyo ekiwandiiko kino kisabye n'okuliiririrwa erinnya ekiwandiiko kino kisabye gavumenti ya Bungereza eveeyo eriiririre sipiika wa Paalamenti ya Uganda Anita Among oluvannyuma lw'okugezaako okutanishinga oba okusiiga erinnya lye ekifaananyi ekikyamu nga bamugamba nti yeenyigira mu bubbi bw'amabaati. Ate okusinziira ku bigambo ebyogeddwa oba ebiteereddwa mu bbaluwa oba fayiro eno biraganga nti tewali kkooti yonna mu ggwanga lyattu erya Uganda eyakwata sipiika wa Paalamenti n'emuvunaana ogw'okubba amabaati, nga n'olw'ensonga eyo kwe basinziiridde ne bagamba nti gavumenti y'e Bungereza teteekeddwa kubanga yeeyingiza mu nsonga zino okuvunaana nga kw'ossa n'okusiiga sipiika wa Paalamenti ekifaananyi ekikyamu nti yeenyigira mu bubbi bw'amabaati, so nga ate mu kkooti eza wano e Uganda tewali kkooti n'emu yavaayo kubanga esingisa sipiika wa Paalamenti Anita Among omusango gw'okwenyigira mu kubba amabaati. Era bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukutuusaako ebigenda okuba nga biddirira. Ngenda kuba nga mbikutuusaako obutereevu nnyo wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Wabula gwe tannaba kubanga osubscribinga kikole, kwata ku kigambo subscribe osubscribinge wano ku Baby Television Uganda. Bw'omaliriza kwata ku kade ako. Bw'okwata kade ako kakuleetera all. Osobola ottaningamu all n'obeera ng'ofuna ka message oba ka notification buli we tuba tutaddeyo ensonga wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nga kale ngenda kuba nga nzija nabyo, era President alina by'ayogedde ku nsonga eno eya Speaker wa Parliament Anita Among okutwala gavumenti ya Bungereza mu kkooti okuyita mu lawyer Joshua Akero. Amugambye nti ne bw'onookola otya kyawedde teri kuddiriza nsonga. Bingi ebisingako ko awo ngenda kubanga nzija nabyo mu vidiyo zaffe zigenda okubanga aziddako. Wabula gwe yasubscribinga nkwebaza okubanga otambulira wamu naffe era ensonga onkyemmanyi ozitegeera bulungi nnyo oba oziwulira bulungi nnyo. Wabula oba olina ky'oteesa oba ky'owabula ku ntambuza ya channel eno osobola okubanga okiteeka mu comment section. Mbaawo nnyo okubanga ate nziramu ensonga zammwe oba oliawo n'enzisoma okubanga nzitegeera. Neeyama okubanga mbatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Tebandeke yavaayo n'ayogera ebisongovu ku kibiina kya NUP ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ennaku ze tukubye amabega yalabwako ko mu ofiisi ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oba oliawo agezaako okwetonda n'okunnyonnyola ki ekyaliwo. Bingi ebisingako kaawo ngenda kubanga nzija nabyo mu vidiyo zaffe zigenda okubanga ziddako. Kyolina okukola kintu kimu, wekuumire ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Nsonga ku nsonga togenda kubanga